السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tukyagenda ddala maaso n'omusomo gwaffe ogwa ayasaruna. Tuli kayefube lwa okujjawo butamanya kusoma kitabo kya Allah Quran ey'ekitiibwa. Twakumye ku layini eno wano twamazeewe tugenda tandikira wano insha Allah taala. Dhalika buntu abusoma dda sekyo. Dhalika lahabin la'adin wegendereze lamu ewangala neki ne alif, din ain newangala neki ne alif, nekibera la'a sono kibera la'adin. Wakategedde? Hijaratin hijaratin. Wakategedde? Ntubera nga tuyina maradin kansikemu waggulu. Maradin kufuwan so si kuf tosoma sukuni kufuwan. Mafazan oba mafaza. Ukitegedde nga nti inna lilmuttaqina mafaza. Ukitegedde? Naga nti bwebanga bwekibanga kiri ku ayise nga tekigambo ekisemba ku aya tuwangaala. Ukitegedde? Ekibeera mafaza lisani. Ukitegedde? Lisani. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.